Tegeeza abasumba bonna abampuliriza nti ensi gyegenda yeeyongera mu maaso tulituuka mu mulembe nga si gwa Museveni era nga si gwa Muhoozi. Ogwo omulembe gulibeera muzibu nnyo ku kkanisa. Ffe ng'abasoma Bayibuli tumanyi nti waliwo Falaawo eyali tayagala kumanya nti waliwo kye bayita Yusufu. Kyokka ate nga Yusufu yamala ebbanga nga celebratingibwa nnyo mu Egypt. Nga celebratingibwa nnyo kubanga yabataasenya obugagga bonna ne kaakati Misiri bwerina bwateekebwa Yusufu. Naye wajjawo Falaawo oluvannyuma lw'emyaka 4 nga tayagala kumanya nti waliwo n'Abayudaaya. Ye yalagira buli Kayudaaya ke bazaala bakatuge bakatte. Gwe mulembe Musa mwe yazaalibwa. Musa bw'azaalibwa mu buli ngeri nga balina mutta. Maama we n'ateekinga risiki n'amuwummuza mu kisero, ekisero n'akiwummuza ku mugga, omugga nagwo ne guseeyeeya n'omukisa ogutali gwa bulijjo, n'omwana n'atalibwa goonya, tewaliwo ekintu kyonna kyamulya. Katonda n'alaga amaanyi, omwana omugga ne gukulukuta nga gugenda wava oda ya kutta Abayudaaya. Ye Katonda gwe twakkiriza. Muwala wa Falaawo n'alonda Akayudaaya akawedde emirimu. Kubanga bassebo ne bannyabo Katonda yatutonda nga twefaanana, buli gurupu yeefaanana yokka. So muwala wa Falaawo togamba nti yalonda n'alowooza nti alonza aka-Egyptian akato. Yakalaba nga kajju. Oda ng'eva wa Falaawo buli kajju bakatte. Awo Katonda waasaasirira Isirayiri n'abajja mu nsi y'e Misiri. Naye ngenzeyo nga nkugamba nti tulina emirembe mingi mu mulembe gwa Museveni ng'abakkiriza Katonda mu ggwanga lino. Abakkiriza Katonda si balokole bokka, abakkiriza Katonda bonna balina emirembe mu ggwanga lino. Era nzikiriza nti ate era n'omulembe gwa Muhoozi nagwo tegulibeera na kizibu kyonna kubanga akulidde mu famire etya Katonda. Naye emirembe egiriddawo, emirembe 12 tosobola kumanya kiriddako. Kati buli musumba gyali mbeegayirira mukole omulimu gwa Kristo, muve mu kulumangana. Bayibuli egamba nti bwe mulumangana mwegendereze muleme okwemalawo. Tuddeyo ku mulimu gwa Kristo tuzimbe nga tulowoozezza ku generations ezirijja ze baligamba temutuleekanira, temutuwogganira. Olwaleero mu Canada waliyo ebbago baagala kuyisa tteeka nga bajja kusibanga ebbanga eriwera bw'onoosomanga olunyiriri mu public olwa Bayibuli. Tebannaba kuyisa tteeka eryo ne bali mu kuteesa balina engeri gye bagenda battaayizaamuuko. Kubanga waddeyo akanyoolagano buli kaseera. Jjukira nti abantu bangi bagenze mu Canada, abagenze abasinga Katonda abagambye baleyo. Kati mu kugendayo bali mu kubuulira njiri ku street, poliisi ebakwata obutambi mu bulaba, babakwata bubi nnyo naye nga tewalina musango gwe babavunaanira ddala. Kubanga bo bwe bayimirira ku street, abavudde Congo, abavudde wa, abantu bangi nnyo beeyiye mu Canada. Bwe babakwata babuliddwa ekituufu kye babavunaana, kati bali mu kuyisa tteeka. Manya Katonda wo mu kisenge kyo tasukawo lyetteeka lye baagala okuyisa, ate bajja kuliyisa. Omuli bw'ebisiyaga tomwesiganga mu kintu kyonna. So Canada yesinga okulangirira ebisiyaga, okubiwagira, okubirya, okukola buli kintu kyonna. Era ogendanga Canada ng'otegere nti ongenze mu nsi awali ekitebe ekikulu ekya Sitaani mu nsi yonna.
Canada we wali ekitebe ekikulu ekya Setaani mu nsi yonna, tekiri mu America. America ewagira ebisiyaga etiisatiisa ejja kumma abantu obuyambi, naye ate yo Canada yagenda wala, yayitawo. So Katonda agenza ateekayo abantu kubanga era abali b'ebisiyaga bagenda kufa bagweyo. Katonda agenza ateekayo abantu okuva mu Afrika, okuva mu Asia, okuva mu mawanga amalala, naye bannansi bakyaliyo. Naye engeri gye bali nti abakazi babeera n'abakazi n'abasajja babeera n'abasajja, eri eggwanga tuliwayo emyaka mitono lijja kuba lisiimuuseewo. So ng'oyaayaanira ogenda e Canada, osookanga n'osaba nnyo oleme okubanga weetutte weka mu geyeena. Era osabenga nnyo owulire nti Katonda ali naawe ng'ogenda e Canada. Etteeka bali mu kulibaga nga liziyiza ekigambo kya Katonda okubaako ewantu wonna w'okyogerera nga wayitibwa public. Ewaabwe ekikkirizibwa ye muntu okwogera nti ali ebisiyaga. Bakuwa ekirabo, bakuwa obutuuze, otandika okusasulwako, obabuulira n'ensimu wava lwaki wavaayo. Tulabye nga n'abaali bayimbira Kristo mu Uganda bamweganye bafune obutuuze e Canada.